Manji getukuletedde olunaku olwaleero naye ng'enkola yaffe weeri ffenno tugatandikirawo katikiriza tubeere nga tusimbula mu gootalina kusubwa famire ya Joram owa Alien Skin munnange evuddeyo n'etabuka etabukidde ki tubikuletedde ate era munnange mu mawulire amalala abafango ne bali ku bitanda nsonga ki nazo tuzirina n'obutambi nabwo tubulina ate era mukwano gwange omulungi muganda wa Dorin Nyanjura munnange afudde ki ono nno yakubiddwa amasasi nago tugakuletedde obujulizi obulala munnange bukyagenda mu maaso n'okuvaayo ku nfa ya Joram tebinaggwa akatambi tukalina ate nga munnange Samu Omala munnange naye ali bubi ali ku kitanda nabyo tubikuletedde mu malala gotalina kuba nti nate osubwa ekiri South Sudan kikambwe gonna tugalina agona amalala mangi akkiriza tubeere ng'ate tugakuwa olunaku olwaleero nenga wasuza otya mukwano gwange omulungi wonna wosinze okuba nti nate olaba News Spark UG ate era nenjagala okuba nti nonkubuuzaako osiibye otya eri mikwano gyaffe ate abatufunira mu mawanga ag'enjawulo kansooke embuuzeeko ku mikwano gyaffe abapya abaakeegatta ku mukutu guno kuliko Mbale Abbas webale kuba nti nate weegasse ku mukutu guno nenjagala okubuuzaako ku mukwano gwaffe ayitibwa Musana Raha webale kuba nti naye weegasse ku mukutu guno nenjagala ate era okubuuzaako ku Kizza Yona ate era waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Bankole James kw'ossa ne munaffe ayitibwa Munyambabazi n'abalala abeekegatta ku mukutu guno osobola okuteekawo mu comment section n'otuwulira nti no oli mupya ne tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo katugatandike webukeredde nga ku Fangon si birungi ate eri n'eri Alien Skin si birungi nga munnange poliisi yasazeeko dda Fangon webityo nno webiri era nga abamu ku baana abasangiddwayo bo bakwatiddwa ne babeera nga ate batwalibwa ku poliisi nga woli mu kulaba akatambyako poliisi munnange yazinzeeko Fangon oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Alien Skin kakati munnange ate ne babaako abalala be batwala ensonga nate bwezityo bweziri erudda eyo kakati nno mukwanira nga tukyali ku Fangon munnange obujulizi bukyagenda mu maaso n'okuvaayo famire y'omugenzi Joram wa Alien Skin evuddeyo mu bukambwe bw'ekitalo nebeera nga ate etabukira Alien Skin ate era nebeera nga etabukira abantu b'oku Fangon mbu tebaafuddeyo era munnange mbu Joram yandiwonye naye bano tebaafuddeyo bagenze okufaayo ng'ate obudde buyise katukuwe akatambi kano olabaye natuuse wano ku makya ennyo sisita wange n'aŋŋamba nti okimanyi okuva bamugambye nti omwana afudde ku ssaawa 11 n'alinnya n'agenda ku Fangon ne bamuggalira wabweru ng'abamu abantu ku Fangon we bakwatibwa ate nno munnange waliyo abali ku bitanda kwegamba ekiri ku Fangon n'ekiri ewa Alien Skin kyo kikambwe ebintu byatabuse dda ebintu byayonoonese edda kakati nno waliwo ono abadde nfanfe wa Joram kati omugenzi munnange ali ku kitanda era ataasulewo yali ku mimwa gy'abantu embeera mbi ddala mbwono nno munnange ye yafunira ne Joram akalimu era nga babadde bamikwano nnyo akatambikeeko munnange akyagezaako kuba nti no alwana n'obulamu tassa bulungi ali ku byuma embeera nate bwetyo obweri yazirise era n'abeera nga addusibwa mu ddwaliro bwe babadde nga baziika Joram kitalo nnyo kitalo ddala omuvubuka wuuno era nga muganda wa Dorin Nyanjula munnange yakubiddwa amasasi abatemu nno ababadde n'emmundu ababadde n'emmundu bamujje mu bulamu bw'ensi eno mbona abadde akola ku mobile money sayidi zaawo mu Ntinda kakati yabadde agezaako okuba nti nate yeetaasa oba ataasa obulamu ng'akutte n'akasawo ka ssente munnange ate amasasi ne gabeera nga gamukubibwa ensonga nate bwezityo bwe ziri kitalo nnyo kitalo ddala omuvubuka oyo ng'ebifaananyi tuli mu kubikulaga ate nga muganda we yoyo Dorin munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno ensonga nate bwezityo bweziri bwe tugendako mu South Sudan munnange ebintu si birungi twongere okubeera nga tusabira bannayuganda abali mu ggwanga eryo emmundu etokota sasi ku sasi
amasasi ganyooka mu South Sudan munnange wetwogerera ng'ate munnange obunkenke bwo bungi erudda eyo. Twongere okusabira bannayuganda abali ate mu ggwanga eryo kubanga embeera si nnungi. Nga woli mu kulaba akatambi mukwano ke tukuteereddeko, emmundu etokota. Emmundu etokota. Wakati munnange ng'emmundu etokota ate munnange n'okulwanagana kukyagenda mu maaso wakati w'abantu akosa n'ab'ebyokwerinda. Ono ye bamuyisizaamu, owa CFC bamuyisizaamu. Maama ebikonde binyoose nga woli mu kuba nti nate olaba akatambi ako. Mawulire ga nnaku naye nga munnange owa CFC ye bamuyisizaamu ebikonde nga woli mu kulaba awo. Kitabuse mukwano mu South Sudan ebintu si birungi. Mu South Sudan ebintu si birungi. Alina omuntu omukwano mukubireko ate nga w'omuteeka ne mu ssaala. Sakala mudde mu basajja mubalike bakole ene Newspark channel, subscribing nga liking nga atereka obaka bwawo mu comment section. Mangi ge tuli mu kukuwa kakati munange tekigana kuba nti nno oleka obaka bwawo mu comment section. Atera tewerabira ku liking nga tewerabira kuba nti nno subscribing nga njagala okutumirako ku mikwano gyaffe abakatwegattako, mikwano gyaffe aba kegatta ku family eno eya Newspark UG mukola kyamaanyi nnyo nnyini eddala. Kiriza tuberenga tweyongerayo bwino omukambwe akyagenda mu maaso n'okuvaayo n'okuvaayo munnange ensonga za Joram tezinnaggwa wadde nga yaziikiddwa tezinnaggwa. Waliwo nno abavuddeyo ne balyoka bagamba nti balimba mu mmotoka mbu mwabaddemu omuntu mbw'ayinza okuba nga yakonye Joram nga tagenderedde oba nga agenderedde. Yewino munnange ali mu kuvaayo naye ffe wano ku Newspark channel twakugamba nti ffe tukuwa gonna ge tufunawo. Somebody was in the driver's seat, maybe accidentally or intentionally. And they are trying to cover up. But yes, somebody was in the car driver's seat operating that car. Either Chimenke yenyini nga they are trying to defend him to cover him up. Isegera kati polisi bwebanga ddala kyekole ekitegeera guno musango mwagunyo gwa kusolvinga nani eyabadde avuga emmotoka eyo omutuufu. They will find out. Baja kukebera brakes z'emmotoka, bakebere distance emmotoka yabadde parkinze wagamba mbombuka agiparkinze ate n'avaamu balabe nti oba it's practical. Mbw ate n'avaamu n'adduka ate n'ali nafuna ejjinja ate n'aliteekayo kati bwe kirowoozeemu oteekayo emmotoka kale reversinga ejjinja oliteekayo ng'oyimiridde mabega waayo. Practically think about it. At least musaidi ye motoka impact ye yokka yokubeera emabega w'emmotoka kikendeeza speed y'emmotoka yandibadde tekuba ate kisenge kukimementula kukiteeka wansi kubanga we baba babaddeyo omuntu oyabadde emabega w'emmotoka yandibadde ekoma ku kisenge kweyimirirako buyimirizi. Yes. Naye kitegeeza it was a very big impact to an extent. Yakubye omuntu n'emuyitako n'eyita ne ku kisenge. Bameka abajjukira omusirikale Sam Omala
Wetwogerera nga bambi atoba na bulamu alwana na bulamu ali mu ddwaliro embeera ye munnange mbi ddala embeera ye sinungi ali mu kuba nti nate atawanyizibwa kansa. Sam Omala mumujjukira bulungi mukwano yaliko mu biseera bye era ebiseera bya Besigye. Sam Omala munnange yaliwo nnyo yali mukozi ddala. Kaakati no wetwogerera ng'obulamu munnange alwanagana nabwo embeera sinungi nga bw'oli mu kulaba ka video ako ali mu ddwaliro naye ng'ate obulamu bwe si bulungi. Ssaawa yonna eba kugamba nti no munnange avudde mu bulamu bw'ensi eno tokyewuunya kubanga ali mu kuba nti no alwanagana na bulamu naye ng'abasawo bakola kyonna ekisoboka okuba nti nate ono awona. Ne bwe naaba nga ngenze sijja kugenda nti waliwo akirinamu omukono wabula nteekateeka za Mukama. Tumanye omuntu omukulu bw'afa wabeera aboogera abamuwadde obutwa bakoze gundi bakoze bino nagamba tegeeza abantu ti olunaba luntutte nteekateeka za Mukama. And that's what they came with the 8, they came with the 3. I am protecting you. You are a senior citizen. Protecting me from what? I don't want something to happen. You are protecting me from what? So what I'm saying? Or from who? Then there was a rumor that these people are spreading feces within the community, within the area. How many have? Photograph one of them, scan and show the nation. How many feces have you seen? Tegeeza abantu nti bansonyiwe buli gwe nayise obubi ansonyiwe. Kale ngebe byayogera nga yakimanyi ssaawa yonna agenda etwebaza Mukama takyali mulamu. Nagamba tegeeza abantu ti buli yenna gwe nakola ekibi ansonyiwe. N'abo abampisa obubi mbasonyiye. Penge avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Palaso. Amutabukidde ki? Ati Palaso munange yavuddeyo olunaku olw'eggulo n'alyoka agamba nti bannange mute Alien Skin talina musango ate ng'alina n'abavubuka abakuumira ku kitebe kye ndibadde ng'ate be batigomya abantu ku byalo ne mu kibuga Kampala. Kaakati nno munnange penge avuddeyo n'abeera ng'asaba. Kikyentegeeza Pius. Wagala tugamba nti ebijjo negize ziyimba zibane ziyamba n'eggaali. Njagala tugende ku internet ndage eggaali y'abasudde. Ndage eggaali y'akafeero Pius. Ndage eggaali ya Eri Wamala. Gosinga Maddox okuyimba ndage eggaali ye. Papa Misa ky'omusinga kuyimba ndage eggaali ye Rasta. Mukulu mwe mwenna abalowooza nti mwetaaga eggaali muli babbi. Mumanyi n'abakola omulimu gwa security abali professional manyi ogw'okubasanga. Nimwe musala ogenda ku nguudo funa abaminye b'ebikolobero okutambula nammwe mumanyi kye mwagala. Mubeerenga mu bivuluge eno abali mulongi bali mu kubbibwa. Mufune emirundi ebiri. Abantu babawadde ku mulyango n'amasimu mutunde ge banyagudde ku bantu. Lasito okimanyi bulungi security entuufu manyi woogijja. Nego ogendera ku kkubo ne bagamba nti yanyakula amasimu afumita abantu buso bweyagala okutambula nabo ebyo byalo tubimanyi. Lasita gwendaga Eri Wamala eggaali gyatambulanga nayo lasita togamba okuba kutandikireko gwe Palaso. Waki bebekulu atambula n'ow'emmundu. Tandike mugirigwe waki bebekulu alina ow'emmundu. Dokumenti gwe yamuwa anenekanya amawe abadde naye emyaka alitatuusa. Pius mwana leka tekwefuula nnyo omusajja mugezi nnyo nti gwe bweyogera tu ani akutumira okwogera Pius? Ani akutumira Lasita? Kino kyakuyiga Blood ogenda tambula n'omuntu atta abantu. You're responsible. Yeki ekikuumya nnyo ng'ekyo otunda mamundo oli muyeekera. Uganda yafuuka ddi ey'okubeera ey'obulabe nnyo nti omuyimba otambula n'abakuuma. Alien Skin gyali lino ssomo. Omuntu yenna ayita mu kugezesebwa. Bw'otayiga gw'omanyi. Si lwe lusoso okulya ndi Alien Skin akubya abantu. Nawe kennyini akikola amubuuza Alien Skin. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawe mu comment section. Webale kuba nti wasalawo okuba nti nate okerera ku News Spark channel. Fenno tukuwa amawulire agabaddewo mu kiro mu kanyumiro kaffe aka Webukeeredde.